politics kateranga kiri story tusoso okukola bw'omusussa atama but I think kikyose kaki nefukidde Mana kwogera ekyo nenyiza okyogera nga yakinkoza ali kumpewo ate nayongera kunkyawa kankireke tobangako kewayasigaliza owai gwe simanyi mumanyi kirungi nnyo okunyiiza gwotamanyi nze nyiiza bemmanyi gwe simanyi muleka gwe kakati politics mane kugamba nti oli bwakisussa neefuuka eddiini oba enzikiriza kunze mubi naye there are some things in politics byendowooza and people should give attention kubanga ebikolebwa politically bisetinga kyetuyita precedences nekifuuka kya bulijjo bwe tukeera mu nsi ng'abawala bakubwa ku bubina kibi nnyo ontegedde bulungi bayinza oba tebakubye kaki kako naye kibi naye lunaku lumu oyinza okwesanga n'ogenda gye babakubirako n'akako ne bakakoonako yo naadde nninye boda nga ntuuse ku kwiniziwawo bulijjo nkiraba naye nga sikiwanga budde ababoda bava mu leeni eno ebatwala mu kibuga ne baddamu eno etukomyawo kati bano abasirikale olumu bajja ne babakanga ne basooka bakyusa boda naye mu prosesi y'akavunga n'akako okukyusa boda musobola okwerinnya nakirabye jjo nga nze ndi kuki era olwo ne boda yangambye nti saimu kyogereko simanyi where solution yakyo erina kuba ki bano abayinza okuba bakozesa leeni eno edda entebe bayinza okuba bafu naye ate n'abagoba obugobi nabo bayinza okuba kibakola kikyamu kubanga muyinza okuttira waawo abantu singa boda ekuba omuntu bayinza omulinnyira kambuuze oyise mu leeni etaliiyo oli mu kuvuga omuntu ono alina kujjamu atya omusirikale anti bya mirundi ebiri omusirikale agezaako kukiriyalinga we kituufu naye ate musobola okuttirawo muki anti kati agolooza yandikoze atya kiŋŋamba nti yeetaaga okutereezebwa mu sayidi zombi otegedde bulungi naye kati waliwo kati nze ali mu mmotoka wembalaba bwe nti sikyogerako kubanga tekinkwatako nonta nti lujjo lwe nanyinye booda naye nfuuka omu kubaki kubali kati Gaza baamukwata naye mu Uganda mubadde twalinamu ensonga ya musicians okwogera ku biruma abantu and their gundi yali nti nno ffe tetuli bannabyabufuzi oba okitegeera naye nga mu politics mulimu ekya Museveni tuviire I would not suggest muyimbi yenna atannagenda mu politics okikola ne waliwo mpise mu kkubo okumala wiiki nnamba balisibye ndi muyimbi nsobola okugenda ku exhando yange nentaginga line minister wa works ate nekikolebwako it is politics nate oli mu kuyamba neki ne public society ekufunamu kati Black Sugar ojukira omwala oli gwe twagira oli yali akaaba eyali annyonnyola lwebaddamu okukwata fiiki Gaza kozi baali bamutadde baddamu ne bamufata ogwokubiri alina statements yakola because ali mu entertainment omuki omuwala olwokuddamu okukwata fiiki Gaza nga kuye kipya naye tekibaddengawo nga bannabyabufuzi bamutane baddamu ne bamukwata n'omugenzi Onabusegenya kyekyaliwo ekiki kyamutuukako nti omuntu ali mu entertainment nga omanye amateeka it is something you can treat about oba ontegeera nti mu nsi eyo organized kantu kino tekyandikoze oba ontegeera lwansonga nti bwe kyakolebwa ku baseggirinya ab'amaanyi kati kifuuse kya bulijjo omuntu asobola okuteebwa era naddamu n'akwatibwa kakati ekibuuzo kyange nabunyiza okubuuza nawe tokimanyi naye ekibuuzo kyange omanye amateeka gano kyenamala okugazuulako mawanvu tegaggwayo kakati ekikyamu kyekyokuba nga baakata omuntu ne bamukwata oba we bamukwata ate omukwatira ne promises z'ekkooti zennyini ekyo kyekitakkirizibwa mu mateeka kikkirizibwa mu mateeka oba okitegeera so kati nze kyenyagadde okuleeta figures emboozi ye ennene nekimbeeragadde oleeta mu mboozi ye nti abantu ffenna waliwo ebintu ebimu nga si byabufuzi bikyusa bukulembeze naye nga bikyusa nsi tuyige okwawula ebyobufuzi ebikyusa ensi n'ebikyusa obukulembeze ebyobukulembeze bireke naddala nga tobitegeera nnyo naye ebikyusa ensi
kuba naye mwogenda obeera n'abaana bo osobola obikomentingako kubanga wasobawo precedences ezisettingwa nawe ne zikuliramu mu maaso so mpe gundi ya gaazi eyo teereddwa nenkola n'amawulire awo nga bambuuza kyo ekibaddewo engeri gye mbadde mbitambulirako the whole time ne mbannyonnyola nti nno ndi musanyufu nnyo ateereddwa ne nebaza n'abamuyambyeko abayimbi abataddemu ki omanyi okubeera nga muva ne babateeka ne ku pressure musasule ssente za beyiro ne musasula essente ne muzidepositira ku banka ne muyita kapapula ne basayininga buli kimu buli omu n'abajulizi ne basayininga omusirikale DPC n'ava ku kitebe kye n'ajja ku kooti n'abasirikale n'akayumba kanene ne kana akamotoka kateera okukwata Besigye obutegedde obwo bumotoka ne bayingira ne bamukimira ddala ku mulengo omanyi nga bakamugulire bati kukomera abamanye komera lye kooti y'Emakine mulimanyi erya prison nga bamufulumya bwe bati ne bamukwata Jeke ng'alinga omubbi bane mutugambe wabafikigaza nga Al-Shabaab tumanyi tuli ku musango gwa Al-Shabaab okukitegera kye ngamba omwana wa Bendi mumulabye ennaku he's going through a lot he has families out here omukyala azunze n'omwana omuto mpaka wano it's absurd nti enensi and people are busy still bakutte egundi baziyita biki zino baana nabo bali mu kunoonya bululu bane abafuga Emakine abatasobola kukolagana waneno ku gundi bane emeya mulya nnyama kano katundu kako bane abafuga wane Emakine batuyambe ate boogera butulabye akamotoka ekafumudde enfuufu kumubuzaawo bubuza ku mulyango era agenza ababuuza ate kiki okitegeera mutugambe ekituufu ekimunoonyesa tukimanye tuve ku ani ali mabega gaki nakyo ekiri mabega ani ali mabega wakukwata Gaza lwaki bamukutte tube ku kino akwatiddwa nga ajjibwa ku kooti kitu like yes nga bamaze n'omutta he's been bailed out kikirizibwa bwe kiba tekikkirizibwa yakikoze tebasobola kumubuuza lwaki akikoze nekamba buli Mukama tali yanguzi newoba n'amayinja ameka agamayinja go tegasinga Mukama era bw'oba olimba mukwano DPC era ajja kuteebwa nga leero bwakoze eki ate maama tunaakola ki yalina empingu yalina buli kimu anaakomawo era n'amukwata bwe mbanga ndabyeko ku bino ebintu olaba bulijjo mbadde sironda naye kino ekisanja ngenda kulonda kino ekisanja tomanyi akalulu kange kanaabaako nekikakolawo kale genda maaso bina nga tobwatula bingo tugenda kufuna omuwanguzi waffe asembayo netutwala amazaalibwa